UN Human Rights Officers bazigaddewo mu Uganda. Kino kitegeeza ki eri gwe munnankyukakyuka nti essaawa eno olina okuzuukuka ojjukire nti oli ku lulwo. Olaba babadde bakuwamba ekyaliwo, babadde batutte ekyaliwo, babadde batusiba ekyaliwo, naye essaawa eno nga teriiwo. Museveni agenda tukola atya nga tewali amugambako, ng'olaba abadde abitukola nga waliwo abamugambako. Kyekiseera gwe munnayuganda munnanga obuuke nti kakati okununula ensi yo n'okuzza eddembe lyo kuli mu mikono gyo. Ebbanga ddene tubadde tweyinulira abazungu. Abazungu mujje mutukubire Museveni, abazungu mujje mutuyambe. Kino kitambula bwe kiti. Essaawa eno omuzungu taliwo officially, onaayitaani akuyambe nga gwe tonneeyita. Ofisi ezo zibaddengawo ebbanga lyonna. Kiwamba bantu yakendeera, kitta bantu yakendeera, kisiba bantu yakendeera. Ng'essaawa eno Bobi Wine ali mu kkomera, Sanya ali mu kkomera, ba MPs abalamba ba National Unity Platform bali mu kkomera nga balangibwa bwemage, naye nga offices ezo zibaddewo. Nabagamba buli woolaba ng'ekikunyigiriza kinoonyengamu amaanyi. Bangi twenyikadde emitima nga offices ezo bazigaddewo, naye mbasaba kitujjukize bujjukiza nti zibaddengawo, naye ebikolwa by'okutuwamba, ebikolwa by'okututulugunya bibadde byasalako oba bibadde bikyaliwo. Anseri nti bibadde bikyaliwo, naye nga ate tulowooza waliwo abasobola okutujuna. Nabagamba nnyini mufu yakwata awawunya. Bannayuganda nyambategeeze, omuzungu takusinga kumanya bulumi Museveni bwakuyisizaamu. Omuzungu takusinga kumanya bwavu Museveni bwakulumisizza. Omuzungu takusinga kumanya bulumi bwofuna ng'ofiiriddwa omwana wo. Kakati kyalibadde kyabuvunaanyizibwa gwe wennyini munnayuganda n'obeera musaale nnyo mu kununula ensi yo nga teweekwasizza nti gundi jangu otuyambe, kubanga oyo gw'oyita nti jangu otuyambe takusinga kumanya bulumi bwo. Ate kyannaku nnyo gw'oba olowooza waali naye ng'ekyamazima taliiwo. Njagala obeere ng'otambula naye ng'okimanyi nti emabega tewali yakuvaako mabega. Ojja kutambula ng'okimanyi nti oli wekka. Ddala okulowooza nti emabega waliyo engabo ekkuuma naye ng'akasaale bwe kajja kagenda kufumita kiwalazzima oba kagenda kulumba ayizulu. Omuganda agamba amamesa amangi tegeesimira bonnya. Gwe munnayuganda munnange njagala okuva n'olwaleero okitegeere nti oli wekka mu lutabaalo luno. Yeggwe alina okubeera engabo yo, yeggwe era alina okuba omulwanyi, yeggwe alina okwenunula. Mulekeraawo okuwoza nti gavumenti y'abazungu mujje mutuyambe, mujje mutuyambe. Tebakusinga kumanya bulumi oba kuwulira bulumi Museveni bwakuyisizaamu. Mbagambye nnyini mufu yakwata awawunya nabo balina ebizibu byabwe ebyabalema okumiringula. Kitegeeza kino nti gwe nannyini bwa gwalina okulya enyiga, kubanga ye gwe asinga okumanya obulumi obuli ku bwalyo. Kakati mbadde njagala okimanye nti tewali neiba ayinza kugenda kuziika mwana wa neiba ng'afudde, naye nga naye omwana we waka afudde aba alina kuziika wuwe. Kitegeeza ki? Nti bali balina ebizibu byabwe, naffe tulina ebyaffe. Temubalowooza okujja okununula ffe nga ffe nga bo tebanneetereza. Balina kusooka kwetereza bo nga bo, then ne balyoka babajjukira. Kakati mmwe nammwe mulina okusooka okwejjukira. Tewali neiba asobola kuwa baana ba neiba kawunga nga n'abaana be basiiba njala. Gwe taata gwalina okukeera n'osamba ebikunta n'ogenda onoonyeza abaana bo ekyokulya. Munnayuganda munnange, kino kye kiseera okitegeere nti oli ku lulwo. Ate era kiyambye kibaamu n'advantage eryemu. Advantage ekirimu eryemu gwe kwe kukitegeera kati nti oli ku lulwo, kwe kukimanya okuva n'olwaleero nti oli ku lulwo. Mpaawo omuzungu agenda kukujuna. Olaba abaddengawo nga Museveni akyatukolako ebikolobero, nga Museveni akyatutta, naye ate wamugobye nga teri agenda mumugamba ku byonna byagenda okukola nti okola ki, agenda kukiyitiriza. Kati kyabuvunaanyizibwa gwe munnayuganda ey'ebissa akalangitiko ng'obadde owoza omuzungu jangu otuyambe, omuzungu jangu otuyambe. Weezuukukire era okimanye nti yeggwe alina okuwa omusaale okununula ensi yo. Abamu ku mmwe mulina ne statement ze mukola. Struggle yakona, struggle yagwa, gwe wagwa era obwongo bwo bwe bwakona, kubanga teri kigambo kiyitibwa struggle. Ekigambo kiri nti gwe munna struggle gwafuula struggle. Struggle
bw'otagiyiwaamu mafuta eno struggle mu motoka tesobola kwetambuza yokka olina okugiwamu amafuta ate era n'ogivuga gwe bw'oba tovuze struggle ogisuubira otya okutambula kati gwe bw'ogandi struggle yagwa bano byabalema then gwe wagwa gwe wakona gwe wakonziba kubanga ye gwe struggle njagala okujjukiza munnayuganda ye gwe struggle teri kintu kye bayita national unity platform nga si gwe omuntu nkiddamu tewali kintu kye bayita national unity platform nga si gwe omuntu gwe munnayuganda gwe national unity platform gwe munnayuganda gwe people power gwe munnayuganda gwe change era njagala okubajjukiza gwe bw'onaaba tozze kwerwanako mpaawo anaakulwanirira obuyinza bw'okukyusa ensi buli mu ngalo zo nkiddamu obuyinza bw'okukyusa ensi buli mu ngalo zo naye gwe bw'onaatiitiira otandika osonga mu balala engalo baalemwa then naawe walemwa kubanga n'ono gw'osongamu olugalo yabala mu lubuto lwa nnyina emyezi 9 nga naawe gye wamalamu kitegeeza mulina ekkatala lyerimu ery'okununula ensi yammwe kakati olunaku olwali mubadde mwesigula ng'omuzungu 7 bw'anaatutta ng'omuzungu ajja over 37 years nga mutambula n'eri essuubi kakati njagala okubategeezako mu butongole eri essuubi livuddewo omuzungu amugobye kitegeeza essaawa eno mmwe mulina okwejjirawo Yoweri Kaguta Museveni mbagambye nnyini mufu yakwata awawunya tojja kufiirwa osubire neiba kuba nnyo mulanga kusinga ggwe kafiirwa mwana tugikose nga advantage okujjukira nti kaakati obuvunaanyizibwa bw'okukyusa ensi yaffe buzze emikono gyaffe bannayuganda abazungu babaddengawo naye nga balinganga bamakolima njagala okukibategeeza omuzungu abaddengawo naye ng'alinganga makolima ebeera mu binyeebwa byo nolowooza nti kaamuje teziibirye naye nga kaamuje bwe zijja ne ziibirya osigala ogamba waliyo makolima akumba naye lw'ozuula nti eno makolima talina kyegattako oli esitukira ogende weekuumire ebinyoobwa buyo kakati essaawa eno omuzungu badde wamuleetanga omulwanyirizi w'eddembe lyo kyokka nga bikyakkolwako kakati zuukuka weesitukire ojje weerwanirire oba obeere omulwanirizi ow'eddembe lyo ggwe munnayuganda yegwasinga okumanya ebizibu byo yegwasinga okumanya obulumi bwo si muzungu tulekerawo okulireyingira ku bantu twebalireko tobaliranga ku muntu weebalireko gwe kaddugala munnange munnayuganda munnange weebalireko Museveni abadde akutta omuzungu waali ate olwo omuzungu kaamaze omumufubutula ayagala bakolako bikolobero nga tekyali amugambako olaba badde abikola waliwo amugambako era nze bwe yaweze human rights officers za UN mu Uganda sekanze wadde mwekanze kyokka nga ate mwabeekanze nange mmwe benneekanze tinga mwekanga ebitaliimu kubanga we chairman ku kyalo bw'ayita olukuŋŋaana olw'okuleeta amasannyalaze ku kyalo n'agamba abatuuze muwanike emikono abakkiriza okuleeta amasannyalaze ku kyalo omusezi tagenda kuwanika kubanga emirimu gi agikolera mu nzikiza ewatali mataala teri musezi ayinza kusanyukira mataala kakali ne Museveni tayinza kusanyukira bamulabisa era abadde alina kukola ki kubagoba kyekiseera gwe munnayuganda munnange olwane oleete ekitangaala gwe kennyini ekigenda okumulisa Museveni ng'akola ebikolobero bye obirwanyise buli kyakola ng'okirabako kubanga ye alinga musezi ali emiramba ayagala bikoleramu ki mu nzikiza kyekiseera twerwaneko tumumulisemu amataala n'abatasobola kulaba nga bwe tubiraba nabo basobole okubiraba basituke beerwaneko nze Yekolera Itongwa musibe bulungi mweraba muntambulizeeko vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda abadde tannasamba kalangiti era mumujjukize muve mu by'okusabanga Katonda n'okukominakomina oba okukolima buli budde ne mukomina Mukama Katonda tuwonye Museveni Mukama Katonda tuwonye Museveni teri mulokola asaba mmere nga yeebase alina kusooka genda ku mulimu n'alyokaga Mukama mpa ekyokulya naye ng'asoose kulaga Mukama bwetaavu bwa kufuna kyakulya bw'anaasigala mu buliri Mukama tagenda mumusanzaayo kyakulya nammwe bwe munaakanya essaala nga temunnajja ku nguudo nga temunnalaga Mukama bwetaavu bwa kujjako Museveni mulikoma kukolima nze Yekolera Itongwa ate n'omuganda agamba Katonda ayamba yeeyambye
lubaala embeera lumale eyo nsiibudde.